بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuibaza Allah subhanahu wa ta'ala na nyini matenda majufu ya chatu kumyokutusa kadekano tumsaba suksasira kene miremire mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili abantu b'enyumba ye ili basahaba be nabonna Allah subhanahu wa ta'ala bali wa ichengera icho kubanga batambulira mbufu bwabo Allah bwe yasima okutusa Allah subhanahu wa ta'ala lutuli musisinkana tusaba Allah wachitibwa atuwe chengere echo ya Rabbi. Amanye ndobozi Maro Sulaiman Kasule tuli ku kikome mu musanvu katonyeze kikome mu musanvu Palo FM katonyeze mwenda Palo FM program manya usirambo bwetebe tandise tukasabulungi nti gwe wenna abadde yeteekateeka program ya fakanyomero kafeke tulimu kakumanya ate ebikwatagana ku busika obwo busiramu biidhnillahi tabarakahu wa ta'ala season tulimu ya kubiri biidhnillah. So tugamba nti gwe nayongera kubanga tugoberera butere biidhnillah tabarakahu wa ta'ala nebyo tasobodde kubanga ofuna kwe ebyakuyitako sobola okugebera omukutu gwa Islamic Inheritance Consultants in Uganda ku YouTube ojja kubanga ate ebyo obifuna biidhnillah tabarakahu wa ta'ala. Olyawo sobola okutula n'obanga osobola okuyita mpolampola n'owuliriza n'osobola okubanga ate bwotyo osobola okubanga ate otuuka we tuli. Nyongera okutumira kubawuliza abafe mwenna okwetolola eggwanga wano ampuliriza nayo ali ebitundu ebyesudde gamba ngebweru eggwanga lino yenna yonna Palo FM gyetuuka tuwebaza okubanga mutuwuliriza. Tusaba Allah ekitiibwa abawe obulungi bw'ensonga eyo. Mukkirize butereevu oluvannyuma lw'ensonga eyo atujja kubanga ate tugenda butereevu ku musomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero nga tujja kusooka kujjuliriza musomo gwe twasembayo okusoma ate oluvannyuma tubeere nga tuyingira mu musomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero biidhnillahi tabarakahu wa ta'ala. Ku mulundi guli twasembayo nga tutunuulidde ba'du ahkam almutaalliqatu bil amwal almanqula wa amwal athabita aw al amwal al-aqar sama bil aqarat. Twatunulira ku mateeka agafuga emaali ejjulukuka n'emaali etajjulukuka esigala mu kifo ekimu. Eyo n'emaali yonna twagezaako kulaba nga tujanalizinga ezimu ku nnamula ze twalaba ng'okujjukizaako akatono gwe wenna ali atuwuliriza. Twatunulira ekisookera ddala kye twayita ashufa hakku shufa mu lulimi oluzungu kye bayita preemption. Eyo kitegeeza nti osobola okuba nga omuntu ogula ekintu ku buwaze ate n'omuntu asobola okuba nga atunda ekintu ku buwaze olw'ensonga. Ekyo nno batugamba abamanyi abasinga obungi nti hatha yathbutu lisharik waliljari, kiri ku sides bbiri. Ekisookera ddala emaali eteekeddwa okuba nga tejjulukuka nga musharinga ekintu ekitajjulukuka oba kaŋŋambe nti buli omu ayinako ekitundu ku kintu ekyo ekitajjulukuka obwannannyini musharinga mugabana obwannannyini ku kintu ekitajjulukuka. Ekintu ekyo mpuliriza omulungi omuntu aba yagadde okukitunda oba okubeera nga wote akijjawo akyejjako ateekeddwa okuba nga asooka kukolagana n'oyo gwa akigabana naye mu mbeera efaanako bwetyo okusobola okulaba nga ate oba oliawo omu ku bombiri litaleetera munne buzibu. Singa kiba kikoleddwa oli n'akitunda mathalan ng'ettaka nga mu kapoloti kali nkaaga mathalan nkaaga ku nkaaga oba nkaaga ku ataano nga buli omu aliko alina 3.25 oli 3.25 nga muli kyapa kyawamu bwe tubirabyeko bantu babiri nga basharinga ekyapa. Kati oli tasobola kumala gatunda wowe nga tamaze kulaba neighbor we ate ne bwaba nga atunze mu mbeera mpisa entuufu ennungi ne bw'oba otunze oteekeddwa yenna aguze singa ono sharik oba jari gwe mugabana naye oba neighbor wo nga takkiriza ku nsonga eyo ebiseera ebisinga nga asobola okugula ekintu ekyo ng'akigula ku oyo gw'oguzizza mu bukwakkulizo bubiri ng'agenda kusasula oba ng'agenda kussaamu kyonna oli kyataddemu ng'okugula ekintu ekyo sente zikiguze. Ekyokubiri n'okuba nga ate agula oba asasula abakozi be yataddeko okumunoonyeza ekifo ekyo baba asasudde. Olw'enno ekintu kiba kisobola okuddira gwe nannyini aliko omulala mu mbeera efaanako bwetu kye twayita hakku shufa. Ne tugenda tulaba kye bayita bay'ul wasi, okutunda
ekyo kye bakukwasa kye bakulamira oli yakulamira emaali yo bere ng'ogikuuma okutuusa abaana be lwe balikula. Emaali eyo abaffe okkirizibwa okutundako ku maali eyo. Twagamba nti emitendera gy'enjawulo gitunuulirwa ku mbeera okutuukira ddala mu kutunda. Okusookera ddala oteekeddwa okuba nga olina beweebuuzaako kubanga naawe oteekeddwa okuba nga olondoolwa wadde wakwasibwa obuvunaanyizibwa teweeyisa nga bw'oyagadde. Allah subhanahu wa ta'ala aya mweziri mu Qur'an zitulungamya ku nsonga eyo. Bw'obanga tugamba nti faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqira falyakul bil ma'ruf. Singa kijja ng'omuntu emaali eyo agikwasiddwa naye nga yandiyagadde okubeera ng'obaolyawo wano aliisa abaana bano abasomesa oba nga omufuya oli eyafa nannyini ku nannyini maali eno eyali nannyiniyo yafa ng'alina amabanja ate nga amabanja ago galiko abazze bagagoberera. Emaali eyo tusobola okuba nga twegitunda naye tutunda mitendera. Tutandikira ku kintu kikulu nnyo kiri ky'amaanyi gwe tutandikirako okutunda ate nolekawo ebintu ebitasobola kugasa baana nedda kikyamu. Nga naawe batuukiba example nga ku muntu gwe nga wali badde olina ebbanja abaffe gwe oba olina ebbanja otandikira ku kiri ky'amaanyi kalaga nti olina ennyumba olina emmotoka olina mashini ekola emirimu gwe bw'obanga omuntu azze nga akubanja ng'ogenda kwenunula otandikira ku ttaka woosula ennyumba gy'osulako gy'otandikira okutundako nedda ojja kutandikira ku mmotoka olaba osobola okugamba nti akansoke mpeeyo ekitundu kale ne beziba miliyoni 3 mmotoka yange ya miliyoni 15 kansasuleko 3 ate munendirizeeko endala nzinoonyereze mpola mpola mu mbeera eyo. Kati naawe nga bwe waali badde oyagala omuntu akubanja engeri gy'asobola okukwatamu naawe y'embeera yemu gy'oteekeddwa okweyisaamu singa babakwasiza obuvunaanyizibwa bw'emaali y'oyo nannyiniyo aba avudde mu bulamu bw'ensi ng'alina baakulekedde. Maali lwasiyo alimu emirundi ebiri, mulimu abaana abato abateesobola, mulimu bannaffe abatategeera be twandigambye al-ma'tuh man huwa ye muntu ategeerako ekiseera ekimu obwongo ne bugenda. Ma'tuh oluusi ajja obwongo bwe nibanga bwe buli oluusi ajja n'abeera nga ategeera nekituuka ekiseera n'avaako abamu twabalabako mu mbeera efaananako bwetyo. Ate ne wabeerawo gye bita al-majnun. Majnun ye muntu Allah subhanahu wa ta'ala gwaleetedde ekirwadde ky'obulalu n'abanga oba oli awo kigenda mutwalako ebbanga ebiseera ebisinga omulalu byakola tubimanyi bulungi gwe bayita omulalu. Kati ma'tuhu yoli ekiseera ekisinga oluusi abeerako oluusi nga tabeerako makulu oluusi ategeera oluusi tategeera. Aye ne wabeerawo gwe bayita gwe twandiise abamu bamuyita asimanyi kyenyeza kukozesa naye nga waliwo ekigambo kitera okukozesa abasinga obungi nti zolo, omwana oyo zolo tategeera bulungi amakulu zolo ebiseera ebisinga bamuzadde bw'atyo. Simanyi kigambo kinyinza kukozesa apali eyo ekigambo ekya zolo ekyo kirimu engeri gyekitegeeza naye nga almuhimu olw'okwagala okuyisaawo amakulu oli asobola okukitegeera mu mbeera efaananako bwetyo nga bamuyita zolo omwana azaaliddwa nga ali awo bwatyo tategeerekeka mbeera ze si kuba nti abadde ategeera n'agwa eddalu nedda kyanjawulo kyova olaba bakuwaddemu emiteeko egy'enjawulo. Abaana singa babakwasiddwa humul musamma bil muqasirina yani al-qasir omuntu atayina bulungi kyetwandiise insaniyatu insanihi obuntu bwe mu kutegeera kwe mu kukola emirimu gye mu mbeera efaananako bwetyo kyetuyinza okugamba mu mbeera eyo nga yeetajjudde kyetwandiise ahaliya obusobozi bw'okuba nga asobola okwetuusaako n'okukola emirimu gye nga naawe bw'ogikola mu kwetegerera mukola buli kimu kyonna kye yali badde yeekolera. Singa bakwasa obuvunaanyizibwa bw'abantu abo emaali yaabwe munnange leka kugidiibudda kugyonoona wadde okugyeguza wadde okukola ki nedda. Bw'obeera nga emaali ekwasiddwa girabire mu ndabire esinga okuba ennungi ne bw'aba nga wazzeewo abanja fuba nnyo okulaba ng'oyita mu mitendera emirungi emituufu egitasaanyaawo bya bugagga byabo bakukwasiddwa. Twakiraba ku mulundi guli ogwaggwa ne tunaba tutunuulira twamala naawo tetutunuulira kye twayise transaction eri wakati w'abantu ababiri ng'eri ku kye bayita al-aqara kitegeeza ekintu kisajjulukuka ng'ettaka oba ekidiba ng'ekidiba ky'otunda nga kiri ku ttaka kuba bw'otunda ekidiba otundira wamu n'ettaka kwe kiri. Abaffe ebintu ebyo kikkirizibwa omuntu okutunda ekintu ekyo ng'asazeewo kukiguza muntu oba ettaka nga yenda gw'aliguza naye nga tagenda kulimuweerawo kubanga min shuruuti al-bay' wa shira mu bumu ku bulombolombo bw'okugula n'okutunda al-qabdu fil majlis kwe kubeera nti ky'otunda bibeera bya mpankuwe
kyetugamba nti al-bay' muawadhatu malun bimali liqasdi tamalluk abantu babiri okuwanyisiganya ebyomuwendo ona kuwa sente kya muwendo nawo waayo kiri kyayagala nakyo kya muwendo liqasdi tamalluk nga buli omu kyegendererwa mu byombiriri ekirisa transaction eyo to have the full ownership of a particular property buli omu asobola okubanga ekintu ekyo akibako n'obwannannyini obwenkomeredde liqasdi tamalluk kakati kusenda Imam Abu Hanifa kusaidia Imam Abu Hanifa khilafan an baqiyati al-fuqaha okwawukana kati niba abasajja abamanyi ba scholars abasigadde oba abamanyi abasigadde ab'Obusiraamu yagamba nti yajuzu nti kikkirizibwa okubeera nti omuntu asobola okutunda ettaka wadde tali waddeeyo amakulu tebakutewa badde okuwanyisiganya nga bw'ogenda ku dduuka n'owaayo sente ne bakuwa ekindaazi n'owaayo sente ne bakuwa eŋŋano kati oli osobola omuguza ettaka naye ng'ettaka ly'omuguze ng'ategedde dimension zaalyo werisangibwa sifaati ng'azitegedde naye nga temuli wanyisiganyiza mbagira nti muwadde ebyapa bikibyo naye n'aligula n'asasula essenga ye alinda kimu kubanga omuwa ttaka lye yagamba kikiriza khilafan anil manqul okwawukana kati n'ekintu ekijjulukuka ekiva wano ne kijjuluka mithlu madha مثل السيارات مثل الدراجات الناريات والدراجات وغيرها من المتاع n'ebintu ebirala bingi nnyo byonzogereza geraageranyizaako motoka pikipiki n'ebirala ebyo nno oba essimu byo olw'okuba nti byo biri manquula min huna ila hunalik biva wano ne bigenda eri فإنها ماذا فإنها عرضة للهلاك kubanga byo ate biri exposed nnyo ila alfana mukuba nti biggwawo amangu kubanga emmotoka obugivuga mboti oba expecting any time okufuna accident oba emmotoka eyo kubanga mu mbeera yonna esobola oba okubbibwa naye ate ettaka abasinga obungi batugamba fa innaha bima kauniha ghaira manqula olw'okuba nti yo terijjulukuka kitegeeza nti bagamba ettaka eryo omuntu asobola okubanga akola ki nga alitunda naddala ettaka simanyi n'ekidiba kubanga nakyo kiri akaara n'omuti ogutajjulukuka naye ate kisobola okubeera nga kijjulukuka kyo omuntu asobola okujja n'agutemawo wadde wagugula naye ettaka lyo terivaawo kubanga ye main gye tuyinza okubanga eyogerako tayib ekyokutaano kitwali twagala okubanga tutundako ku mulundi guli huquuqu ljari والارتفاق تتعلق بالعقار دون المنقول kyetwogerako kyetwandiise enkolagana y'omuntu yenna neighbor oba omuntu yenna gwe mugabana naye obuyinza oba obwannannyini ku kintu bikwatagana nnyo ku kintu ekitajjulukuka so si ekijjulukuka kyetugambye nti kyetwandisinga wali kyote haqqu shufa nga gyetulabyeko haqqu shufa eyokuba nti omuntu atunda ku buwaze oba oli n'agula ku buwaze n'agula nga kyagula akigula bamaze kubanga oli akakiddwa okubanga akitunda akimuguze haqqu shufa tekyo no kibaawo kwekyo ekintu kyemba mukola ki musharinga oba kyemugabana nga tekijjulukuka purposely mostly kibeera ku ttaka era example endala gye tuyinza okukuba wano example eyokubiri ngeri tuli ntugaba emaali ey'omuntu aba avudde mu bulamu bw'ensi singa ogenda mu family mathalan ogenda kugabanya omuntu byalese naye nga mu byalese ekyamaanyi nnyo kyalese y'ennyumba mulimu abaana abamu nga tebanywa guteeka mutuuka okugabanya baga nti nzibampe ne bigaba amabaati gange 2 bagajjeko bagampe wano nze ngende ngatunde olina ganze bansokolereko broka zange ne ziba 5 zingende nazo naddala nga abaana abo temugatta maama wammwe ebiseera ebisinga tusanga obuzibu bunene nnyo naye tulina solutions nyingi nnyo ze tusobola okuyitamu kati ono mbeera eno tosobola kutuuka gwe kugirako broka zo 2 oba amabaati ga 2 nedda tumanya value ensonga lwaki ebintu byonna properties zonna tusooka zizza mu kibayita valuation tusooka kubivaluatinga ne tufuna emiwendo gya buli kintu kinna kimu byonna ne tufuna emiwendo gya byonna bwe tumanya nti omugabo gwo gw'olinako imma thuluthani nga bawala be balina okugufuna wa imma sudus nga abaana ba maama ngo balina okufunako oba ebirala ebisigadde ne tumanya nti olinako bwekiti nti thuluthani esaawa ikamu yenkana etya
tuga nti sultani ye yenkanankana millions 3 zalina okufuna ku kifo kino tugamba bugambi nti ennyumba ente tujja gipangulula naye wabula ogenda kukakibwa okutunda omugabo ogwo kubanga kifuuse nti kya share ogenda kakibwa okuba nti otunda omugabo ogwo kuguze banno bakwate millions ezo 3 abaagala ennyumba eno esigalewo kubanga ekyali ya mugaso bazikuwe osobola okuba nga ova ku mugabo ogwo kibayita kubanga antum tatasharikuna fi madha fi hadhin wahid muino mugabo gumu gwe mugabana oba gwe mulimu awamu gwe musobola okubeera nga ate mugugabana kati mbere fanako bwetyo tetukakiwa kubanga tutematemu ennyumba eyo tukuweka amabuloka oli tumuweka amabaati ono tumuweka emiti nedda tukuwa buwi value yekyo kyolina ku mali eyo oluvannyuma ate netubeera nga tukiryalinga ebisigadde kibagambe ekyo nti kikakata nnyo ku bantu abali abasharinga omugabo oba abagabana omugabo ogumu nga baguyinako emitemwa buli omu nga ayinako omutemwa tuyita mu kugulana nga bona agula shares za company hadha tusamma sharika tuba tugenze mu kye tuyita company ng'omugabo gwo olwokuba nti tokyali favorable mu company eyo kulaba nti otambula nayo then you take your share on sale olwo omugabo ogwo ogenda guteeka ku katale gusobola okuba nga tegugulibwa abo abaagala ekintu ekyo kisigalewo. Naam, ekintu ekirala kisembayo ku ebyo twali tulina okutunulako ku mulundi guli kyali kitegamba kitya nti la yutasawwar ghasb al-aqar عند أبي حنيفة وأبي يوسف الإمام أبو حنيفة حفظ يعني رحمة الله عليه ورحم الله جميع العلماء bagambanti bote bayina ndaba egamba nti omuntu asobola okubba ettaka ala anqar kintu kyonna ekitajjulukuka ndala okusigirala ettaka nti omuntu asobola kukibba naye nno ebiri fixed kulira ate bisobola okubbibwa ng'emiti omuntu asobola okujja n'agutema n'agutwala naye bagaye nti ye ku saidi eyo baga nti ekintu ekitajjulukuka kizibu nnyo kyakukibba era kyo tebakinako namula yagamba nti kisobola okubbibwa olwaki kubanga tekijjuluka idh la yumkin naqluhu wa tahwilu kuba tasobola muntu kikyusa wadde okukijjulula okukijja okitwala ewalala wayurwa nti wayara Muhammad wasairi alfuqaha imkani ghasb al-aqarat naye ate omu ku bamanyi era yitibwa Muhammad n'abalala bamanyi abasigadde bagamba nti bo endaba yaabwe ganti ettaka lisobola okubbibwa wamma gwali awatuwuliriza omulungi mu nsi yaffe Uganda manyi nsi yaffe Uganda eno seeka matovu buli kimu kyonna kisoboka kati ku mirembe gy'abano bo obubbi bw'ettaka tebwaliwo naye olwaleero ffe tusiiba tulaba ku ma-TV betuwulira ku malediyo balajana lwakuba nti oli yebbi ettaka byebbi ettaka lye kati kitegeeza endamula yaffe ku mulundi guno ate eba yanjawulo kitegeeza nti ku mulembe guno ffe tugenda namula y'abafukaha abasigadde n'endaba y'omumanyi ayitibwa Muhammad bo batugamba nti ettaka libbibwa nange nno kyengenderako ekyo ettaka libbibwa omuntu asobola okubba ettaka n'alyezza banalitwala banalikyusakyusa ebiwandiiko n'abuzaabuza n'akumpanya wa hadha alladhi akhadha bihi almajalla ekyo nno kyekisangibwa majalla hadhihi sahifatu elektroniya ala mawsuati al-internet kino zimu ku mpapula eziriko irimu ey'enjawulo eziri ku internet yoko zosobola okunoonyaako ilmu al-fiqhi wa ghayriha min al-ulum zosobola okuba nga osanga naddala oba mu mateeka al-qanun shariatu al-qanun wa ghayriha ja kubisangayo bwe batyo irimu kuba giteeka nabo kyekyo kye baatwala nga nange kyentutte amma al-manqul fayutasawwaru ghasbuhu biittifaqi al-fuqaha naye ate ekintu ekijjuluka ekintu ekijjulukuka kyo munnanga ate abamanyi bonna bakyegattako nti kisobola okubbibwa mmotoka bazibba owulira abaana bazisanga eyo ne bazikubamu ebisumuluzo ne bazikutula amawaya ne bazibba ne babba obutaala ne babba buli kimu simu bagibba buli kimu so ekiri manqul kyo kiri yani mahallu limadha lisarka kyo kisobola okuba nga kikola ki kibbibwa omuntu n'akitwala walillahi alhamdu ezo nno zennamula ezikwatagana ku almal nga zetwali tulina okuba nga tumalayo ku lunaku luli ezikwatagana ku maali almanqul wa ghayri almanqul aw alaqarat emaali ejjulukuka n'etajjulukuka oba emaali eri fixed and immovable mbere fanako bwetyo ekyo nno byetwali tulina okuba nga tunulako ku mulundi guno mujja kukkiriza insha Allah ate tugenda kuba nga tukyusa topic bi'aunillahi ta'ala kubanga bw'oyogera ku maali olina ekirala ky'olina okwoyogerako kye tugenda okuba nga tuddako
ekyo nno kyekiyitibwa al-milkiya. Al-milkiya tosobola kwogera ku maali lianna al-maalu dhatuha mahallu al-milkiya. Emaali yennyini nnyini tosobola kugyogera ku ntayogera ku bwannannyini. Bwannannyini omuntu abufuna atya? Either ky'ekintu egenda okuba nga ate tutunulako ku nnaku olwaleero tulabe obwannannyini mu busiraamu, naye ng'obwannannyini obwo bukwatagana ku maali. Ebintu bino byonna tubisoma kubanga tulina akaseera bwe tugenda okutuuka nga reflectinzi nga bwe twatunula ensonga eri nga bwe yali nga bwe twaginnyonnyola. Gwe wenna gwe twali tutambula naawe kikusobozesa okuba nga ate ofollowinga oba otambula naffe mu ntambula ennungi oleme kutuuka mu maaso eyo ate kubanga ate weebuuza nti ate bino ate biri. Nolwekyo njagala okukubiriza nti beera muntu agoberera era assaayo omwoyo mu bino bye tukwatako ate olunaku olwaleero. Kale no nga tuvudde ku maali kkiriza tugenda kulaba kibayita al-milkiya. Al-milkiya fil islaami obwannannyini mu ddiini yaffe busiraamu. Njagala okulaba nga weetereza gwe wenna ali eyo atuwuliriza kkiriza nyongere ntumbireko ku bannaffe Sheikh kamuyite Sheikh Abadilu Lubega Kaddo Nabbi, ate era njagala nyongere ntumbireko ku muganda waffe Sulaiman wakiwugulwawe Namayumba ku Uthman Islamic Primary School. Nyongero batumirako ne mwami Lubega Kaddo Nabbi awo enabweru ku community. Nyongero bagamba nti inshallah tusaba Allah okitiibwa batiremu obwangu mu kuweereza n'eggwanga wamu ne communities mutuwangalira. Abaana mbatwale baberinga bibatu basoma amasomero gigali basomeseza ddala eddiini ate nga ne waffe Al Hadiya Islamic Primary and Secondary Adult Education Center wali nabweru wetuli awo mututambuliza tubayita mumwe n'abagala okusoma thanawi, agala okusoma primary, agala okusoma olulimi olwarabu, agala okusoma Quran. Tubaga nti mujje abantu abakulu mbere nga bwe muto musoma misomo gyammwe jangu osome ne bwe wayira nnaku 2 nga zolina mu week osobola okuba nga osoma n'onkanankana n'oyo omuntu yenna asomedde mu masomero aga Islamic ng'ate obudde bw'okozesa bwa nnaku 2. Ne bw'oba wa thanawi osobola okusoma weekend weri, ne bw'oba wa primary osobola okusoma mu nnaku zo 2 eza week. Jangu buzigwe wabeere nga bw'oti osoma biidhinillahi. Ebisale byangu nnyo osobola okuba nga bwe mutyo ate insha Allah bibagasa. Kale neyo nga tuvuddeyo kkiriza ate buterevu manyi nti kati obwongo buli fresh nze gwe wenna ali eyo. Kati saawa zino tugenda ku ki topic empya eyitibwa al-milkiya. Ekigambo al-milkiya kitegeeza ki? Tugenda okusooka okuba nga tutandikirako obwannannyini kitegeeza ki? Kirimu emirundi ebiri, imma al-milkiyatu au tamlik au al-milk. Kibayita al-milkiyatu au الملك. وهناك أيضا تمليك لكن تختلف المعاني بينها إما مكلو غاو كان. أما الملكية والملك بيبيمو بتجزا أبنانيني جنون تجزا شيء ملمي الوربة تجنب أنت علاقة بين الإنسان والمال أقرها الشرع. علاقة بين الإنسان والمال أقرها الشرق. يعني حق الملكية وغيره لا يثبت إلا بإقرار الشرع واعترافه به، لأن الشرع هو مقصد الحقوق وليس الحق في ماذا في الشريعة حقا طبيعيا، وإنما هو منحة إلهية منحها الخالق للأفراد وفقا لمصلحة الجماعة. الله أكبر. طيب kibayita milkiya obwannannyini kitegeeza ki? Yenkwatagana. It's the bridge, a bond between a person or human and the wealth particularly. Aganti kibayita o milkiya ke kaguwa yenkwatagana ke ka bridge akali wakati w'omuntu n'ekyobugagga kiri kyalinako obwannannyini. Naye nga ka bridge ako oba akaguwa akaliwo wakati waabo akaba connectinga akarra biha shara nga sharia oba amateeka g'eddiini gakikakasa omuntu okubeera nga ekintu ekyo abeera nga yennannyini kyo. Kyebaga nti haqqul milkiya, a right of ownership, obwannannyini wa ghayrihi n'ebirala la yathbutu illa bi iqrari shar'i wa i'tirafihi bihi,
tebusobola kubeerawo okujjako ng'amateeka g'obusiraamu gakuwadde right, gakuwadde obwabobwe okubanga ekintu ekyo owuninga kifuuka kikyo. Mateeka ge gakikuwa, mateeka ge gakikuwa. Ne wano mu Uganda weekiri mateeka ga Uganda nti waliwo ekintu ng'amateeka tegakukkiriza kubeera nannyini ku kyo. Mama kana newankubadde gw'okironze, newankubadde gw'okisanze, gy'okisanze. Example gye nyiza okuwa ye emmundu. Wosanga emmundu wonna w'ogisanze. Huna ahkamu al-wada'i al-ughandi au ahkamu al-wada'iyyati al-ughandiya. Amateeka agafuga eggwanga lya Uganda tegakuwa right, tegakuwa bwabobwe ko owuninga mmundu nti gwogironze nti gironze yange era ne bakulaba ng'ogikutte bwa leero kiri ku musiraamu n'omala gage nti nagironze ofukirawo wa ADF ofukirawo wa ADF. Lwaki? Kubanga bw'ogironda bw'oba olonze ennonde olina kugitwalayo n'ogireportinga ku police, because the police does not allows you to own that gun oba pistol oba anything. Okitegedde ekintu kyonna kyonna ekisi obo ekisi naddala ng'emmundu amateeka wano mu Uganda wa inkanatil kumbala ne bweba bomb tosobola gi owuninga era olina okubanga tosoga nti yange amateeka tegakukkiriza kuba na bintu bifaanako bwe bityo, oteekeddwa biita olaba ne bwekiraba bulabi gwe kireke we kiri, genda obugenzi oyite bali abo obuyinza tokiweeta ntala kikwatako. Kyo kye tugamba nti aqarra biha sharu, amateeka gekikakasa nti kikyo so sigwe kukikakasaako nti kyange. Naam, so nkakasa tuli bumu ku nsonga eyo. Nagamba nti li anna shar'a, kubanga amateeka huwa al-masdaru al-huquq, yensibuko y'obwannannyini. It is kyetugambe nti is a source of rights. Obwannannyini gye buva oba obwabo omuntu okubeera ng'afuna obuvunaanyizibwa nga yali ahakku yalina obuvunaanyizibwa ku kintu gye buva. Walaysa al-haqqu fi shari'ati haqqan tabi'iyya, kubanga rights ze tuyita rights oba obuvunaanyizibwa okuba avunaanyizibwa omuntu azaalibwa nti ekintu ekyo aba akirina. La, si bubumbwa nti omuntu abumbibwa nakyo. Wa innama huwa minhatun ilahiyya, wabula kintu ekyo Allah kiwa buwi gwayagadde. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakigaba lil afradi wifqan li maslahati al jamaa. Allah gwaba yagadde okusinziira ku bwetaavu ne kyetwandiise obulungi obudda eri abantu abo ab'ekibinja ekimu. Bwatu Allah subhanahu wa ta'ala watu watunyonyola Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa obuyinza obukubeera nga bwe tutyo tufuna ebyobugaga. Gyonna gye tuvudde gwe tuze tambula naye kakasa tukinyonyola kino oddayo kono reflecting walinga tutunulira mali mutakawwim wa ghairi almutakawwim, emali obusiraamu gye bwatukkiriza okuba nayo ne gye bwatugaana. Wakadhalika twatunula n'emali allati tubihuha al-ahkam al-wada'iyya wallati la tubihu lana at-tamalluku biha. Emali amateeka ge gatukkiriza okuba nayo ne gye gatugaana okuba nga tubeera nayo, byonna byonna tubitunuulira. So abaha sharihu twabitunuulira buli we kijjanga ekintu shariya yakikkiriza kitegeeza mahalul milkiyya, omuntu asobola okuki owonenga ng'ayise mu makubo agakuleetera obwannannyini. Tujja okutunuulira gye bujja insha Allah. Ate buli kibeera nga obusiraamu bwakigaana kitegeeza ne bw'okola n'oba nga okifunye oba okifunye mu makubo makyamu ne bw'oba okirina nga gw'okifuga. Embizi embizi nze njerondedde embizi yange oba njijje mu nsiko munaye ne bw'ogironda ng'ogironze nga teriiko nannyiniyo. Yes, ogironze okoze kirungi naye obusiraamu tebukuwa right kugi owuninga nedda. Okugiyamba osobola ogiyamba ne bwebanga ennyonta egiruma n'onyiwa amazzi n'enywa oba n'ogiwa ekyokulya n'erya n'ebeerawo, naye tebukuwa right kugi owuninga kubanga gwe omusiraamu tokkirizibwa mu mateeka ag'eddiini. Shariya tekuwa mukono gukola ki kugifuga. Naye ate eyo gyolaba ate maali eri eyo oli atali musiraamu, kubanga ye ate amateeka ahkamul wadaiyyati al-ughandiyya, amateeka g'ensi yaffe wano Uganda ye gamuwa right, gamuwa obwabobwe, gamuta okuba nti asobola okuwuninga embizi bw'agironda nga si musiraamu aba alonze maali ye. Owulidde, aba alonze maali ye era asobola ogifunamu ssente ye nannyiniyo. Nomala overi nomala n'ogitta n'akulipotinga bakusiba kubanga ose ekintu ky'omuntu kyayinako obwannannyini. Kakasa nti mu mbeera efaanako bw'ekyo kiba kitegerekese kye tugezaako okulaba nga ate tunnyonnyola ekiyitibwa obwannannyini. Saagala obule agenda mu maaso kubanga ate otuwuliriza.
agambye nti obwannanyiniza obwo bwanga amateeka gabutuwadde agenda tajaaluhu mukhtassan bihi bw'obeera ng'omaze okufuna rights ezikukakasa nti ekintu gw'oteekeddwa okuba nannyini kyo kitegeeza bakuwadde ne right esobola okuba nga kikweyawulidde gwe wekka. Emmotoka bw'oba nga gw'ogenze n'ogigula oba nga gw'olonze ekintu ky'olonze ng'ogy'okironze ddala mu butuufu okakasa nti kikyo tekiriko nannyini kyo, obusiraamu amakulu bukuwa right okuba nti gwe ateekeddwa okuba nga ekintu ekyo kirinako obuvunaanyizibwa obwenkomeredde nga kikweyawulidde gwe ng'omuntu. Ettaka teri asobola kumala gajja n'asaalimbira ku ttaka lyo ly'omanyi nti lityo gwe walyegulira ne ssente zo. Emmoroka gy'okutte ensimbi zo n'ogyegulira, obusiraamu bukuwa right okuba nti emmoroka eyo oli waddembe okuyingizaamu gw'oyagala gw'otayagala tayingiramu. Awulidde ssente zo gwe ze weekoledde olina right egamba nti ngenda ziwaako ono zigenda ziwa oli. Ekyokubiri olina right egamba nti ne oba zitaddaawo woba ziterese wonna omuntu yenna bw'ajja n'azijjawo kyobola bw'ogenda ku poliisi because you own that money you yourself. Gwe kennyini gwe olina ssente ezo, gwe nannyini zo, gwe olina right ku zo, gwe olina obwabwe era gwe alina amateeka ku zo. N'olwekyo omuntu w'azibba kyova olaba nga tuddikira ku poliisi li annaha masdari lhuquuq fi ahkaami lwada'i, kubanga y'ensibuko y'amateeka gano agafa aga bulijjo agafuga ensi yaffe gye tulina okugenda n'olipootinga so si kwata jambiya kugenda kutema oli abbye. Ogenda butereevu n'olipootinga nti waliwo omuntu bw'ati ne bw'ati namulabye oba kamera yange oba bifaananyi byamukutte yazze nabba ebintu byange naye njagala abinzirize. Fatashtaki dhalika shakhs ila almahkama au ila shurta, n'omutwala ku poliisi oba n'omutwala mu kooti paka lwabeera ng'ebintu ebyo yurajjiwa haqqaka akomyawo rights zo n'abeera ng'azikuddiza ebintu byo. Lwaki? Kubanga gwe nannyini kyo. Idhan yaj'aluka mukhtassan bihi, olw'okuba nti kikwatiddwako omuntu atali nannyini kyo duna idhnika, ng'ate tomuwadde lukusa. Yensonga lwaki nti omutwala nti mubbi, omutwala nti mulyazaamaanya, fatashtaki fi ahli as-sultan, yani fi sultan, n'ogenda omuwabira eri ab'obuyinza. Ekyo nno kye kitegeeza nage nti watasarrafu fihi bikulli tasarrufati ma lam yujad mani'in min at-tasarruf. Omuntu ono abeera ne right okweyisa mu kintu ekyo nga bw'ayagadde. Obusiraamu bumuta okweyisa nga bw'aba yagadde ma lam yujad mani'in min at-tasarruf, ebbanga lyamala nga tabuuse ensalosalo. Sente ezo oliwadde mboziyambako abantu bweyagadde, oliwadde mbogamba nti sente ze kanziteeke mu banka zibeereeyo, oliwadde mbogamba nti sente ze kanzitwale zisuubule, oliwadde mbokola buli kimu kyonna ky'oyagala kasita obeera nga tobuuse ensalosalo. Weeka hakatha ne bweba gavumenti ekuwa right okubeera omugagga, kola ogaggawale. Owulidde? Era nkakasa nti waliwo n'ebibiina bibeeta bonna bagaggawale, ngaggawale kubanga gavumenti yagala okubalaba nga mwenna muli bagagga. Bw'omala okugaggawala essente ezo liwaddembe okweyisaamu nga bw'oyagala, bw'oba nga tobuuse mateeka kugenda zikwata kuziwa bayeekera, ekyo kimu kiri awo. Oba genda zikwata kuzikola byonna ebintu dhidda al-hukuma, ebimenyawo oba ebisaanyawo gavumenti. Kitegeeza nti the moment you do that, ekyo kasita oba ng'okikoze, now you are against the government and you have gone against the law. Obeera etteeka olimenye. Kitegeeza nti gavumenti ekwatako n'omukono ogw'ekyuma okuba nti ta'tadiha, ogirumbaganye ng'okozesa haqqi zo. Haqqi yana ta'assufu fil haqq, haqqi yo obuvunaanyizibwa bwo oba obwannannyini bwo obukozesezza bubi. Olukitegeeza nti bagenda kukwatako n'omukono ogw'ekyuma nga ssente zo ze zikuleetedde ebizibu oba emmaali yo yekuleetedde obuzibu. Lwaki? Litajawuza al-haddi, olw'okubuuka ensalosalo. Wahakadha fil islam, nabwe ekyo ne mu busiraamu eno omuntu emmaali Allah oba agikuwadde, emmaali yo owuninga nga ggwe naye gikozese mu makubo ate agatalumbagana nsalosalo za Allah. Sigamba nti buli Allah wakugaggawaza beera mwenzi, Allah wakugaggawaza beera mubbi, beera Allah wakaggawaza nti kati omugagga alina yayongerwako otandike kukozesa ssente zo Allah zakuwadde ate obbeeza abo abatalina. Nedda. Hadha ta'assu fil haqq, oba osusse ogw'obulamuzi. Oba omuntu okubanga Allah kuwadde n'ogula ati kamoroka, akamoroka ako ne katambula akalekanisa abantu ku kyalo ne kabeera nga bw'okavuga bw'oti amakulu oleka abavuga Subaru abo mu mateeka gaffe gano ag'ensi basaana kubanga bwe batyo bakwatibwako, bagenda n'abaana bavuga epiki ebigenda bibalukabaluka mu gundi. Right, bagiina ey'okuvuga ebintu ebyo n'okugitambulirako, naye ate okutaataganya eddembe ly'abalala kikyamu era mu mateeka kiba tekikkirizibwa. Hakadha fil islam, sente zo zikwasa okuzikwata okubanga ate zinyigiriza omulala, obusiraamu tebukikkiriza
mbere fanako bwetu. So tuli ku kigambo ekiyitibwa al-milkiya. Eyo natulandaga okulaba nga tukunnyonnyola gwe nagenda maaso n'okubanga otuwuliriza okusobola okukumanyisa ekiyitibwa al-milkiya chechi tugezaako kubanga tukirambulula. So wal milku kama yutlaqu ala hadhihi al-alaqa yutlaqu aidan ala ash-shay'i al-mamluk. Ngabo tukyogedde wano mu mbere fanako bwetyo era n'ekintu kiri emaali gye twandise emaali kiri kyoyagala okubanga okifuna oba kyoyagala okubanga obeera nakyo munnange nakyo kiyitibwa nakyo kisobola okubeera nga kibako haqqi kibayita haqqi. Naqul ngo tuzogamba nti hadha shay mamluki ay mamluku li ngomuntu wenzoga nti ekintu ekyo munnange nno kyange kiri mbuyinza bwange nze nkifuga معناه انتشانجي وهذا المعنى هو المقصود في ماذا في تعريف المجلة ينو جيما كورو ابو بوغنزي في المجلة تشتوا يجد كنترول بابلونين لوكو جبيتا ويب سايت اوبا ويب بيج eriko yirimu yenjawulo ennyonnyola era nakyo batuba kinnyonnyola lilmilk biannahu ma malakahu al-insan bagamba nti kye bayita obwannanyini kyekyo omuntu kyafuga kyekyo omuntu kyafuga nanyira kubannanyi sawa akana ayanan au manafi sisonga byalina ddala biri physical obanga byalina bya just migaso gyafuna wahadha kitwayogera ke manafi mukyazijjukira basinga obungi migaso omuntu gyafuna mu kintu oba ekintu kyennyini kubanga inanyini kyo wala hadha almaana yufham qawl alhanafiyya ekyo nno bwe tuba twogedde mbigambo ebyo tusobola kubanga tujja mu bigambo bya saidi ya Imam Abu Hanifa ti inna almanafi aw alhuquqa ma laysa yani milku laysa madha laysa malun bo magamba nti almal oba kibayita manafi emigaso jyote bayitwala nga mali obitwala omuntu byalina rights kubyo okubeera nga bwatyo abikola ki abikozesa so mufunze nnyo nga tuwumbawumba kiriza tujja kufuna yoko bantu nga babiri basatu bwetujja okubanga tumaliriza nabo nga tumaliza taarifu eno wal milku fi lugha tugambye huwa hiyazatu al-insanu lilmali wal istibdad bihi ay al-infiradu bitasarruf fihi omuntu kyebayita al-milku mu lulimi olwarabu ye muntu okunoonya emmali n'agifuna n'abanga yagindako bwannanyini wal istibdad bihi ay al-infiradu n'abiranga emmali yagikosanga bwayagadde ate nga yemweyawulidde nga ye omuntu bitasarruf fihi nga asobola ogikozesa nga bw'aba yagadde. وقد عرف الفقهاء الملك بتعريف أو بتعاريف متقاربا مضمونها واحد ولعل أفضلها إن شاء الله سنراها فيما يأتي في المستقبل إن شاء الله أرواري رفلبي إشجاب يشتوى الملكية في اللغة العربية نو كونغرو كبانغاتي توشي لامبلوكو وكونغرو كتانغا زغوي عليه أتوليزا وسبلو كمانيا أتي أمسمغو تكنزي كورنداكو أرواري ركيزا ojja kubanga enamba zaffe zoyitako tufuneyo abantu babiri basatu ku 075 10 7900 oba ku 078 3 6 Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eka weba lokutuweereza. Ntweba ndo walokuwuliriza ssebo. Amanya nze Mbago Umaru kujiwa no ensangi ku zaadi enzirame. Naam. Sanyusa kuwuliriza. Abaana bannaye abaweete musinga okwagala. Amin ya rabbi amin. Ndise ka Mbago Umaru ensangi ku zaadi ntumbudde. Allah kuwemu obulungi ya rabbi. Yongero iteko ku 075 10 7900. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Amin ya rabbi amin. Ono ali munaluwero kaimpe mbogo. Nsanyusa kuwuliriza ssebo. Buno musomo gwalirunga. Chigenze. Naam, tufuneyo omulala ku 078 3 6. Naam. Wa alaykum wa rahmatullahi. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amasimu gabadde ki. Tufuneyo ku mukyala bakyala nga babiri basatu inshallah. Aliko? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Beko musomo gwalero gunyuma kubanga nagakuna kagweyungako naye gwaleka gunyuma nnyo seeka tweyanza nnyo bempereza enungi seeka. Amin amin ya rabbi amin mwebala okuwuliriza. Nkakasa naam.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Hajati. Mwebalo okuwuliriza amanya n'eddoboozi. Naye ni Zaina Zanta. Naam, Zaina Zanta tusenso okuwuliriza. Naam. Mwebalo okweza nkabana kuwema ekirungi. Amin ya rabbi, amin. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Abantu baleka betegedde nnyo jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibrahim Chakulumbi okuva Mende biiznillah. Nsanso okuwuliriza ssebo. Nange seeka bali kusomesa seeka. Amina ya rabbi mbalo okuwuliriza ssebo. Seeka nyine ekibuuzo. Naam. Ebiseera ebisinga naddala ku ttaka ly'obadde osomesaako. Obwannannyini tubukima mu kkooti. Obusiraamu bwogera butya ku nsonga eyo? Obwannannyini tubukima mu kkooti. Tubukima mu kkooti. Kiba kitegeeza waliwo ebyakulembedde nga tonnagenda mu kkooti. Kati obusiraamu singa obwannannyini babumpeera mu kkooti bwo bulamula butya? Bw'obeera nga ggwe ateekeddwa okubufuna. Inshallah. Ebeera haqqiyo. Barakallahu fiik. Fiikum barakallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Katufuneyo omuntu omu tuggalewo biidhnillah. Omukyala tufunyeyo omu yekka. Naam. Asembayo. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebalo okuwuliriza manya n'eddoboozi. Masha Allah. Naam. Mwebalo okuwuliriza. Naam. Nze nkasa nti waliwo asigaddeyo? Hello. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yete she. Naye tuli mu nyange muli mutya? Yete she wala kutueleza kashe. Mwebalo okuwuliriza amanya n'eddoboozi ne wasinzidde. Amanya Rashida wa Netsafi. Naam. Akati she mbuza. Nina mukwano gwange. Naam. Ebukojja waabwe abagana okutunda ettaka ya mama waabwe. Nibabangobayo nibabagamba nti nno enesi kika kyabwe kakati ekintu ekiramu kiteshe. Oh, barakallahu fiikum. Ogwo obuuzizza ensonga enkulu ennyo. Barakallahu fiikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale muddakiika emu waliwo asigaddeyo? Naam. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ono bamuyita Seka Jasani omutuuze w'Ekirinnya. Tusanyusa okuwuliriza ssebo. Nsimanye empeereza yammwe ate era nesiba ku paalo. Weebale okwekuumirako Allah akuuma bulungi. Kaakati nze mbadde mbuuza. Naam. Ettaka ery'ekyapa ery'obwannannyini ssebo n'erya Kabaka liriwo erisinga obulungi. Kuba liri liba lya bwannannyini ate lino lya Kabaka liriwo erisinga obulungi omuntu lyandiguze. Kale lwokuba barakallahu oyayawanye ku mulamwa naye kale inshallah kakati ettaka erisinga obulungi lyeririwa liri ettaka lyolinako obwannannyini ate gwe kennyini okyogedde kubanga n'erya Kabaka libaako obwannannyini kyemmanyi erya Kabaka lyennyini libaako kyeta private mile land nakyo kibaako libaito private crown land nakyo kibaako so mumbeera efaanako bwetyo gyonna gyoyagadde gwe gyogenda kasitoka kasanti eri makubo matuufu n'ebiwandiiko byabyo bituufu mbeera efaanako bwetyo. Tusaba tumalirize ekibuuzo kya mwannyinaze abuuzizza Rashida w'Ekisaasi agambye nti singa ebukojja mugabana ebintu bya maama wammwe naye ate ab'ebukojja ne babagoba ne babagamba nti temukkirizibwa kubeera nga mujja eno kino si kika kyammwe bangi nnyo nje kiba kikola ekintu ekyo era nerabidde okukikoonako ekintu ekyo bandanga bakikola tukikola mu bukyamu tukikola mu bukyamu yes kale tutegedde nti ebukojja temwagala kutabiikiriza nganda nti abaana bano bakika kirala temwagala bajje mu kika eno kakati mu valuing ebintu byabwe byonna ebyo byanyaabwe mu bibawe mu ssente nga tetemubabbye mulete ba valuers ba valuing ebintu ebyo kyetwogedde wali eri ku nnyumba nti ennyumba mwenna muginako omugabo naye tetujja gikwata tugambe nti tumweko bloka 2 tumweko bloka 3 nedda kati awo waliwo kye bayita okutunda okw'obuwaze mu abatagala kubajjamu mukwate ssente muwe bali abalinayo emigabo mubate banoonye wala gye bakola ki gye babeera kubanga temubagala ku kika naye okugamba nti bagende tebalinayo mugabo nga baani nga mmwe baani
ejuje emisango gye mugenda okusinkana mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala egigenda okutuukesa omuliro olubeerera wala iyadhu billah Allah tutaasi bannanga bakikola mu kitereeza embagirawo nga bukyali kyekimu n'omusajja ng'afiiriddwa mukyala we ng'omusajja alinayo omugabo mu maali ya mukyala we ku ebyo by'alina ewaabwe kubanga omusajja asikira mukyala we n'omukyala asikira bba n'omukyala baba agenzi ewaabwe w'omusajja ng'omusajja alina emaali yasigala eyo gye yafuna ku ewaabwe omukyala alina right yafuna ku maali eyo newankubadde ng'ebika bya njawulo mmwe abatamwagalayo mugule ekintu kye kyetwayita haqqu shufa nti emaali eyo mugiinako omugabo naye ate naye ayinako omugabo kati mukwate omugabo gwe mugumuwe agenda gutunda lwa buwaze kubanga temumwagalayo mukategedde bulungi temwagala abaliraane olw'ebyo mwe bimwekwasa ebyobuwangwa byammwe n'ebiralalala kale no mukwate omugabo gwe mugumuwe mu ssente si kyateeka nti mulina muwa kiri kyennyini mukwate ensimbi muzimuwe yanoonye walala waalaga oba akola ebirala wa hadha huwa aljawabu sahih kye tusobola okubanga tutambula naye wabillahi tawfiq saba Allah tugase n'ebigambo ebyo mbebaziza bannange mwenna babaddeko nsaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abawe bulungi ate tusinkane biidhinillah tukyagenda mu maaso n'omusomo okubiri olujja tukyayongera mu maaso n'okugenda n'ensonga eyitibwa almilkiya obwannannyini ownership biidhinillah jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira fi dunya wal akhirah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amanya asigadde Omar Sulaiman Kasule tusinkane insha Allah